yakusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Zimbabwe ezeemu okuyisa etteeka nga lino ligonjoola obutali bwenkanya obwaleetebwa abafuzi b'amatwale. Ng'era lino etteeka lyetaagisa buli kampani engwira ng'ekolera egyayo mu Zimbabwe okuba n'omusingo gwa $50 n'omusobyo. Ewamu n'okuwaayo emigabo 5 mu kimu ku buli 10 mu mikono gy'abannansi ng'omusolo. Ebitongole bya Zimbabwe bigaba layisinsi byaweewa olukusa okugaba layisinsi zino mu makampuni n'amakolero okuviira ddala nga lumu Apuli omwaka guno. Kabinenti ya Zimbabwe era yasemba ekiteeso eky'okugala kampuni yonna etayita mu mitendera okulaba ng'efuna layisinsi eno. Saleesale w'okufuna layisinsi eno yali wa ku lunaku lwa 31 Maaci omwaka guno, wabula n'evvoolwa ab'ebirombe n'amabanka mangi okuva e Bulaaya. Kampuni nnyingi eziggaddwawo buli lukya ekijjukiza abangi enkola y'okutwala amasamba g'abazungu mu mwaka gwa 2003 ng'era nga kino kyasaanyaawo ebyobulimi ne kireka ne bannansi mu nnaku. Waliyo obweraliikirivu nti eno enkola eyinza okuddamu okunnyika bannazimbabwe mu ddubi kubanga kino kiyinza okugoba amakampuni mangi ewamu n'okugoba bamusigansimbi. Mu kaseera nga kampuni nnyingi eziri mu kuggalwawo olw'embeera y'ebyefuna ewamu n'ebbula ly'amasannyalaze ekiremesezza kampuni zino. Zimbabwe yeetaaga bamusigansimbi okuva mu buzibu bw'erina mu byenfuna okusobola okukendeeza ebbula ly'emirimu eriresse bannansi nga beeryankuta. Yadde Zimbabwe yeesinza abantu abatalina mirimu, abakugu bagamba nti abagagga ab'olubatu be bagenda okuganyirwamu mwene enkola. Eddwaliro ly'e Mulago lyaggaddwawo omulundi ogusookedde ddala mu myaka 5. Omusasi waffe MC Loy katuwa ebisingawo. Lumu Apple eddwaliro lya Mulago lyaggalwawo omulundi ogusookedde ddala mu myaka 5. Mu myaka 5 lino libadde eddwaliro lya mugaso okubudaabuda bwe gubadde omulamwa, naye ng'ebintu bingi mu Uganda ebyetaagibwa okukyusibwa okuteekebwa ku mutindo. Eno tekinologiya yabadde wansi nnyo ng'era abagagga tebatera kugendayo, naye nga gavumenti ya Uganda erina project ya $5 million ng'eno yali yakukomerezebwa mu Desemba w'omwaka oguwedde, naye olw'ensonga z'embalirira ne byongezebwayo emyezi 3 mu maaso. Okuzimba kuno kuteereddwako emikono aba Chinese Corporation era bano bakozesa abazimbi 4 emisana n'ekiro okusobola okumaliriza guno omulimu. Naye mu myaka 2 ebikolebwa byakulabwako ku nkomerero y'omwezi gwa April ziwaadi ewalongoosebwa ne wasisinkanirwa wajja kuba mulaala nga kwotadde mochale, obumooli ne genereta okusobola okukola omulimu guno. Lino eddwaliro lyakugalawo okumala emyezi 9 era abalwadde bakusindikibwa mu malwaliro ag'enjawulo okutuusa ng'eddwaliro lino limaliriziddwa. Abalwadde bakusindikibwa mu Mulago omukadde, Kawempe ewamu n'eddwaliro ly'Ekiruddu. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Loy n'ago gatutuusaako. Omugejjo gukutte wansi ne waggulu mu nsi yonna. Omusasi gwaffe MC Yala kaagatuwe. Ensi erina obuwumbi obusoba mu 2 obw'abantu abalina omugejjo, nga bino biri ebitundu 3 ku buli 100 eby'abantu mu nsi yonna. Era kati abagevu basinga kusangibwa mu nsi ezikyakula okusinga mu nsi ezaakula edda. Mu myaka 3 teri nsi esobodde kukendeeza ku muwendo gw'abagevu mu ggwanga lyayo, era kati guno gwe mulundi ogusookedde ddala abagevu okusinga abakovu obungi mu byafaayo. Abantu abasinga obungi babeera mu bibuga mu kacyo kano, era abantu 7 ku buli 100 be basuubirwa okuba mu bibuga bwe tunaatuukira mu mwaka gwa 2005. Eno y'emu ku nsonga lwaki omugejjo gweyongedde nnyo mu nsi ezikyakula, kubanga banakibuga batera okulekulira emmere yaabwe ey'ekinansi ne balya emmere engwira awamu n'ebyokunywa n'ebyokulya ebijjudde sukaali omungi ennyo. Enkulaakulana era ereseewo obungi bwa zisupamaketi ezimeze ng'obutiko. Ebirwadde ebiva ku bugevu nabyo byeyongedde mu nsi yonna, n'enkola y'okulongoosa emanyiddwa nga gastric surgery yeeyongedde okwetanirwa kubanga efunza olubuto n'ekendeza emmere omuntu gy'alya. Abasajja be basinga obugevu mu nsi ezaakula edda, naye mu nsi ezikyakula abakyala be basinga obugevu okusinga ku basajja. Wabula abantu gye beeyongedde okubeera abagevu ate ensi ezikyakula zongedde okukendeeza ku ssente zezisaasaanya ku by'obulamu okulwanyisa obugevu, nakwo tikukolebwa kimala mu bantu ba bulijjo. Era ensi bw'enaatuukira mu mwaka gwa 2025 abantu abakulu abasoba mu kawumbi be bajja okubeera n'omugejjo. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Yala n'ago gatutuusaako.
abalwanirizi b'eddembe mu Angola bazzeemu okuwozesebwa mu kkooti nate. Mu 2011 abalwanirizi b'eddembe baasikirizibwa aba Arab Spring nga bwe baali bakyaye gavumenti y'ewaabwe batandikirako okwekalakaasa. Ebyakwatibwa ku butambi biraga nti waliwo okusika omugo wakati w'abakuumi b'eddembe n'abeekalakaasi. Bakolanga bwe kisoboka okubakkakkanya naye nga mu mwezi gwa Juni omwaka oguwedde abalwanirizi b'eddembe baasibwa olw'okubaganya ebirowoozo ku katabo akaali kakwate ku bya demokrasiya. Newankubadde abaali balwanirira eddembe baali bayimbi na basomesa, gavumenti y'ewaabwe yabavunaana olw'okuleetawo obwegugungo. Bannansi beewuunya olw'ekikola kya gavumenti okuvunaana bano abatuuze kubanga baali tebalina mmundu yadde okubaako n'akakwate ku by'obufuzi. Bano baasibwa okumala emyezi 6, abamu ne beediima okulya, omu ku bo n'ayagala okwetta. Bwe baayimbulwa okuva mu kkomera baasibwa mu mayumba gaabwe nga gavumenti weekyayiye ekyokubakolera. Kigambibwa nti omusango guno okulwa mu kkooti kyandireetera abatuuze okwekalakaasa naye ate nga bwe banaateebwa kibanga ekikwata bannamateeka mu maaso. Gavumenti esobeddwa eka ne mu kibira. Monica Almeida omu ku bakyala b'abalwanirizi b'eddembe bw'agamba. Munnamawulire Rafael Makasa agamba guno omusango kikolwa kya kubuzaabuza na kuwuddiisa. Ebyenfuna mu ggwanga lino biri bubi ddala era ebibiina by'abalwanirizi b'eddembe byevuuma Angola. Teri amanyi oba bano abalwanirizi b'eddembe banaateebwa naye ng'ensi yonna erabye ensonga zaabwe. Ago ke gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze ne dislike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.